ng'onyumirwa obulamu ddala eddekende ly'ebyokunywa bino lyasukka abakola katangawizi nga womanyi omugaso gw'entangawuzi ekilinzinga nayo omubiri esala amasavu n'ebirala bingi abasinga mugikube awaka ne muginywanze manginywedde nnyo n'ennaku zino kati nabigonzamu sikyakubangula ka 10 wali ku dduuka oluusi ne bampayo ebox mu wiiki ejo nga bannyongera abo be bayita ba Ocean Beverages balina ebyokunywa nga Aloe Queen abalina ebirala bingi ennamba y'essimu 0704 65 069 ye nnamba kw'olina okuba gwe yeetaaze mbungi wabula kali mu buli supermarket n'obuduuka bwonna obutono ate nno aba Arapex nabo bagambye bakola sementi akwata tawuza tulina aba Labour Ward Connect batwala abantu bweru era nga tulina Grace Farm Uganda Limited bakola mikeeka gwalina emikolo gwalina okukyala gwe yeetaaze okubange waka wanyirira munnange carpet z'abatama tukozesa mikeeka ennaku zino egiriko era egirabika obulungi egiri very soft and beautiful njagala ndeka emboozi ya Irene Krouger Irene Krouger no yavayo gye buvuddeko anaatugamba nti omusaada omu yali ayagala kubba ssente ze era ye mukulu gwe bayita promoter omu balunywa mbwera we yafuna akasente keke yamuwa abalunywa yagenda n'akola emikolo that's what she told us wabula olwaleero atavuddeyo n'atugamba joininze movie industry waliwo ngambye that's being a confuser ne mugamba gotola nti industry ennaku zino abantu tebakyakola abayimbi bambi tebakyakola ndowooza ofuna chance esobola okubanga okwata eno neeri ateri abakulinako obuzibu era abafaani boffe tusigala tukuwagira asijja kwogera bingi njagala benga basibulya wano omusule bulungi mwera aba Florence mu studio mwali akambalekera emboozi eno music so I move music it's part of me era okulaga nti sobola move nasoose kola music nakoze album number in fact nakoze album nenjiteeka wali ya audio ate nintandikako ne album endala but video nenkola 5 mu guno omwaka era zonna nazifulumiza so music mwendi naye tekingana nakola movie ba fenna byonna byebimu omuyimbi n'omuzannyi mwena mubeera ba actress ba actors movies zina direction yazo ndala ne music naye ina direction ye ate movie oba yinza okubanga yo esobola okukolera okusinga ate ki music kabisa naye okola movie ennungi kuleeta mangu kukyoyagala kitegeera kubanga nali nkozeko ku movie that was 2015 bagita nyambaani naye kwali kugezesa ate era tetwagiwa budde but kugezesa nga nebuuza nkyasobola okwakitinga nera twagilonchinga abantu bajjula naye nali siri ready neŋŋamba I'll do it when I'm ready. Okay, watunia movie and lwaki otademu Ageesigika ne New York? Are they the best artists boyina oba they are close friends that yabakwanguyira? They are close friends ate nga balina nabo kye basobola okukola mu movie. Omanyi they are people ababa nga tebasobola kwezuula gwe n'obazuula bayinza okuba mu music yes nga bakola bulungi naye nga ate ayinza okugezaako ekintu ekirala naba nga ate eyo calling ye nga yali tagimanyi kati nze mukwano gwe wemba nga nze nkutte mu kintu lwaki mbaleka emabega ngende nnonda abantu abalala sijja gamba nti be balimu bokka because tulina professional artists abali mu movie eno ddala ba professional sibajja kubogera amanya kwa already twabawadde amanya ga film naye nga mikwano gyange nayo nabadde njagalamu basagala kubeera nzekka nga kijja kunnyumira in fact kimpadde nnyo fun. Okay. Okay, when you talk about that, twalabye poster nga mugenda gende Turkey nga Ageesigika tali kone watu New York. Lwaki inaitwa mwada opportunity no genda naye?